Uganda Police. Singa mtamani wasanii. Naingia recording. Ngati recording. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك. نعوذ بك من شر هذه الليلة وشر سيئاتنا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من القلة والذلة ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مرضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت أدرى بحوائجنا منا فاقضيها عنا كلها يا أختنا. ربنا من أرادنا بسوء فرد كيده في نحره وأشغله بنفسه يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلادنا آمنا رخاء سخاء. اللهم اجعل بلادنا آمنا رخاء سخاء. اللهم اجعل بلادنا آمنا رخاء سخاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم إنا نسألك من كل خير أودعته في هذا الشهر الكريم من رحمة ومغفرة وعتق من النيران. ربنا فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم إنا نسألك من كل خير أودعته في هذا الشهر من رحمة ومغفرة وعتق من النيران. ربنا فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم أنت أدرى بحوائجنا منا فاقضها عنا كلها يا أرحم الراحمين. اللهم أعط كل منا سؤله واغفر لكل منا ذنبه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Welcome, Senior Commissioner of Police, Madam Adija Namseri, acting now. Upon the Jamal, upon the Engineer Solomon, Jimmy Leon Wayne, and Avalala, Madam Colombo, Madam Mastura, Allah ya bani. Amin ya Rabbi. Mashallah. Mashallah. Allah. Oma yasanyire nabera na. Sheikh. Ismail. Afande. Kafani Jandi Minga. Jihad. Direct wanikamu. Yes. Wanikamu olema kuba direct. Yeah, people smile. We are caning now. We are caning you, please.
I'm requesting the front line to remain. Amanya nze engineer Alhaji Kirungi Sulaiman nga ndi commissioner wa police nkola mu kitongole ekya welfare ekirabirira embeera yaba police nga nzize wano nkulembedde tiimu wa Dr. Alhaji Dr. Ambassador Semudu Yahya nga tuzze okwetaba mu kusiibulukuka ne mukadde waffe. Mu polisi ndi chairman waba polisi bonna abasiraamu nga Dr. Semudu twasiima ne tumulonda okuba nti patron waffe atukyazizza okubeera nti asiibulukuka naffe atusiibulula naye nga ekikola kikulu nnyo mu bulamu bwaffe ng'abapoliisi kubanga embeera y'abapoliisi oluusi tebeera nnungi nnyo, especially abantu ab'amadaala agali wansi. Kiyambako nnyo okuba nti bwe bafuna okubaddizanga kuno kituwa moral omuntu n'akola nga alina amaanyi mangi, n'akola nga amanye alina wasiimibwa emabega eyo. So tusiima nnyo ekikola kya Dr. Semudu kyatukoledde okuba nti atuyise n'atusiibulula nga okutuzaamu amaanyi okulaga nti emirimu egikolebwa abapoliisi gisiimibwa era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amusasule amuddizeewo ekisinga obulungi. Naye naffe ng'abapoliisi tulina programu yaffe twekuŋŋaanyamu obusente Ramadan we bali naatera okutandika ne tukuŋŋaanya essente nga kiba kinaatera okuggwayo ne tugenda eri community eri abantu bonna betulaba nti embeera si nnungi ng'ekigendererwa okubalaga nti naffe abapoliisi tumanyi tulina omutima ogulumirirwa eri abantu baffe okubaddiza kubanga ye community gye tuvaamu era tuddayo gye bali okuba nti tubayambako okusiibulukuka. N'ekirala mu poliisi tulinamu enkola IGP gye yatongoza eya community policing. Community policing etegeeza nti ogenda ne weetaba n'abantu n'omanya endowooza zaabwe n'omanya enkola yaabwe nawe ne bakubuulira bye basuubira eri abapoliisi. So naffe kye tukola tudde eri abantu olwokutaano luno tujja kubanga tugenda Bombo okuddiza eri abantu b'Ebombo insha Allah. So Allah subhanahu wa ta'ala atusobozesa. Wabadde oyogerako wali eri mu ddiiro twekolamu omulimo ne tukola ekibiina ekitugatta kye tunaatera okuregisteringa mu URSB. Ng'ekitongole ekyo kitugasa okuba nti tumanyagana n'ekirala nti twekolamu omulimo okuba nti tusobola okwedevelopinga okwekulaakulanya mu bigambo by'enfuna kubanga poliisi nga bwe mutulaba tuli b'amadaala ga njawulo okuviira ddala ku constable oba oluusi tubeera ne special police constables okutuukira ddala ku IGP. Kati mu ranka ezo zonna ziri ranka nga 14 zonna zirimu abasiraamu. So twagala abasiraamu tubeere wamu tubeere bumu tusobole okwekolamu okwekuŋŋaanyaamu ssente zisobole kuba nti tweyambako okukulaakulana tukola projects ez'enjawulo kisobole okubeera nti kiyambako omupoliisi n'afuna essente entono kubanga bw'oteebereza mu constable afuna emitwalo 46 gyokka. So bwe tuba nga tukozeeyo enkola nga tusobola okumusapootinga kutandika project ez'enjawulo buli omu n'atandika project eyiye kiyambako omupoliisi okuba nti ebyenfuna bye enkola at least okufunayo special income eyawukana n'okulindirira omusaala ogutali mungi nnyo naye nga gusobola okukola ki okubeera embeera awaka ekyukamu okusinziira mu mbeera eriwo. Bande tusaba kano ke exclusive gundi muzimu chano teyafunye gundi muzimu chano teyafunye kagundi akasose nangu gundi tunaje tajemu afande
tubadde twagala kumanya enkolagana yammwe ne Dr. Ssemuddu etandise etya mu Luganda. Enkolagana yammwe Dr. Ssemuddu tumwebaza nnyo okubeera nti atukyazizza. Tulina ekibiina ekitugatta nga abasiraamu abakola mu poliisi oba abasiraamu abapoliisi nga tukiyita Uganda Police Force Muslim Fraternity nga kye kibiina Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banaye tusanyusa balaba ze wano ndi waka omukulu ono Muri ready? Lwaki tebamukwatidde microphone? 3 ambassador tubyandike. Bismillahir Rahmanir Rahim. Soka yagala kwebaza mukama wange His Excellency the President yanteekamu obwesige kubeera omu ku bambasada b'eggwanga lino ebweru era mu buvunaanyizibwa okulembeze bwe yankwasa ngezaako okubeera nti mukozesa okukwasaganya n'ebitongole eby'enjawulo mu ggwanga lyaffe, ebitongole bya gavumenti n'abantu aba bulijjo. Ku nsonga ya security ndabira ddala nga buvunaanyizibwa bwaffe ffenna bannayuganda, si bw'aba sirikale bokka abambala yunifoomu, wabula buvunaanyizibwa bwaffe ffenna, era buli omu alina okutwala obuvunaanyizibwa okusinziira waali n'embeera yonna gy'asobola okubeera nti nno akikolamu. Enkolagana yange n'abakuumi b'eddembe nga bwe mbagambye nti ndabanga buvunaanyizibwa era ndi musanyufu nnyo okubeera nti ekitongole kino oba ekibiina ekya the Police Muslim Fraternity bantaddemu obwesige okubeera nga nze patroni waabwe. Ndi musanyufu nnyo era mbakakasa nti nja kukozesa obuvunaanyizibwa obwo nga bwe kyetaagisa. Kisooka ndi mukulembeze mu sayidi y'eddiini, ate ekyokubiri ndi ambasada mu gavumenti yaffe. Obukulembeze obwo obw'emirundi ebiri nja okukozesa skills eza leadership mu ddiini ne skills oba knowledge gye nnina mu diplomacy ebbanga lye mmaze okuva mukama wange His Excellency the President oyamba obukulembeze obwambasada okusobola okubeera nti nkwasaganya omulimu ne baganda baffe bano abapoliisi nga kyetwagala kwe kubakubiriza okubeera nti nno ekisooka bawulize eri bakama baabwe kubanga eddiini kyebalagira. Ekyokubiri okubeera nti nno tebakola kintu kyonna bakimanye nti gye bali eyo baba bambasadazi ab'obusiraamu, bwe bakola ekintu kyonna ekiswaza eddiini kiba kibi era tuba tetwagala babeere eyo ng'oba tebatuukiriza buvunaanyizibwa ne bagamba nti ate omusiraamu ono yakoze bw'ati, ebyo tujja kugenda mu maaso n'okubakubiriza n'okubakumaakuma okubeera nga batambulira wansi w'abakama baabwe mu forces yonna gye baba bali. Ng'omuyima w'ekibiina ekyo ogenda kukola otya okugatta ebitongole byonna ebyokwerinda? Tulaba ekitongole kimu ekya poliisi kye kibadde mu association eyo. Tukubiriza, tukimanyi bulungi nti associations zino tekitegeeza abantu kwekutulamu, wabula kitegeeza abantu abatono abasobola okwekolamu omulimu. For example, twabadde twogera n'abakulembeze ba poliisi mu kibiina kino ne bakuba ebifaananyi abantu bwe basobodde okuyamba bannaabwe, ne kiyambira ddala ne top leadership ya poliisi okubeera nti bagigyeko badeni, kubanga omuntu omu afuna eno ekizibu nga weyandiddukidde paka ku poliisi
headquarters nga yandibadde oba ekizibu kimaze okumunyigiriza naye bw'abeera wano ku ntandikwa n'agamba nti andi mu association eno ekizibu kino oba kya nnaku oba kya ssanyu nyambiddwako kakati kiba kiyambako ne poliisi okubeera nti nno kikkakkanya omugugu era nkubiriza nti enkola eno nga Uganda Police we bakoze nkubiriza ne forces endala Uganda Prisons nabo beekolemu omulimu ate era ne UPDF beekolemu omulimu kubanga nsuubira nti obukulembeze obwo bujja kukubiriza abantu okumanya okwongera okubajjukiza obuvunaanyizibwa bwabwe ng'eddiini bweragira okubeera nga tebasobola kubeera misled kubanga eddiini bagamba nti mugoberere bakama bammwe muwulirize bakama bammwe ate mubeere abantu abakola abatwala obuvunaanyizibwa bwammwe with perfection ng'eddiini bwe balagira kakasa bulungi nti bajja kubeera abakulembeze abalungi mu bitongole byonna byebakulembera era bajja kusobola okukwasaganya ne bannaabwe ab'enzikiriza endala kubanga eddiini kyetukubiriza okukolagana abantu bonna ab'enzikiriza ez'enjawulo ne babeera nga bakolagana tulina okukolagana ffenna ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe nga tetwetunuulidde madiini tetwesosodde madiini tetwesosodde mawanga nga bweri enkola ya mukama waffe His Excellency the President. Ambassador, kino kyekisembayo. By introducing some people, please, I will not introduce everybody, but allow me to introduce the following for the sake of Ambassador knowing the people who are here. Obviously, I start with my elder brother. Inshallah, before the end of this month, I think Nisima we can give that assurance. Inshallah. Yeah, she's my secretary. Before the end of this month, we shall have that, inshallah. I just want to end, because the time is not on our side, though it is good, making our association documented. We want to register it with Mukama wange His Excellency the President ng'amaze okumpa obuvunaanyizibwa okubeera ambasada wa Uganda e Saudi Arabia. Mu mirimu gye natandikirako mwalimu kunoonya endagaano n'amawanga ag'Abawarabu kubanga emyaka mingi emabega amawanga g'Abawarabu Bannayuganda babadde bagendayo okukola naye nga tewali ndagaano yonna nga n'abafunye ebizibu temusobola kumanya nti emisaala girina kuba bwegiti welfare yaabwe n'abafunye ebizibu temulina bwe mubaprotectinga naye nanegotiatinga I initiated the negotiations eza bilateral agreement ya Labour ne Saudi Arabia era bwe nava Saudi Arabia nkwasaganya ne Ministry ya Labour nengenda Jordan era ne tunegotiatinga endagaano ya Labour bilateral Labour agreement era bwe tutyo ne tugenda Qatar ne tunegotiatinga wamu ne Ministry yaffe eya Labour ng'olonze nkiikirira Ministry of Foreign Affairs nga ambassador era ne tunegotiatinga endagaano eno eya Labour eyasayiningibwa olunaku lw'eggulo mu ggwanga lya Qatar. Endagaano eno eya Qatar yali yakusayiningibwa okukyala kwa His Excellency the President okwasooka Qatar mu mwaka gwa 2017 naye teyasoboka kusayiningibwa awamu n'endagaano endala 7 ezasayiningibwa endagaano ey'omunaana gye twali tulina okusayininga kukyala kwa President ne wabaawo ebyetaagisa okutereezaamu okujjamu n'okwongeramu era ndi musanyufu nti endagaano yaggwa nga yasayiningibwa olunaku lw'eggulo mu ggwanga ly'e Qatar. Kyenjagala okusanyusa nakyo abantu oba okugumya nakyo abantu tebasaana kweraliikirira ndagaano zisayiningibwa kubanga ekisooka gavumenti yammwe bafaako gavumenti ya Uganda efaayo okulaba nti bannayuganda bafuna emirimu ate bwe baba bagenze ebweru nti bali protected through the embassies eza Uganda eziba zikiikirira eggwanga mu mawanga ago. Kituufu wabaddewo obuzibu mu Labour empisibwa y'abaana mu mawanga ag'enjawulo naye njagala okusonga ku bintu bibiri. Ekisooka nti oluusi
abaana buli wabeerawo gaapu eyo nga tewali ndagaano nsayininge ba traffickers batwala omukisa ogwo ne babeera nti batwala abaana nga tebabatutte mu mateeka, tosobola kumanya ono bamututtewa ani amututte. N'enkola eno ejja kuyamba ne ba traffickers bajja mu katale abaana babeere nga gavumenti esobola okuba monitoringa nekolagana ne embassies zaffe mu mawanga ago inshallah taala. Okusooka eddiini yatuyigiriza. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wala in shakartum la azidannakum, bwe munaaba mwebazizza nja kubongera. Kakati eyo principle tulina okumanya nti bakama baffe bwe babeera batuwadde ebifo tusooka ne twebaza ebifo bye batuwadde, ate mu kwebaza ne tusobola okubeera nti nno ate tusaba ebirala. Era mu ekyo njagala mukama waffe mwebaze His Excellency the President ne leadership ya Uganda Police oba ne Armed Forces zonna olw'ebifo advantage. You can see me sometimes. The last person, but you see from a distance. You take the food of breakfast, you know. Aba officer wa Uganda Prisons njagala okubasaba okutuusa obubaka bwange obw'okwebaza eri mukwano gwange ennyo Dr. Byabashajja. Tubulamu twemanyi bulungi era nali ntambuddeko olugendo naye omanyi mu ddiini batugamba mu Busiraamu nti omuntu okukakasa nti omumanyi bakubuuza watambulako naye oba watambulako naye ddala oba omumanyi. Dr. Byabashajja twatambulako ffenna ne tugenda mu ggwanga lya Kuwait mirimu ebitongole. Kale nsaba mutuuse salaamu yange gyali ate munneebalize okubeera nti nno olw'obukulembeze obulungi n'okubeera nti abatadde mu bifo ebyobuvunaanyizibwa nga abasiraamu tetwebaza enkola ya mukama waffe His Excellency the President, era kyetusaba okubeera mu institutions zonna mwebaza kubanga ndaba entula ranks zebulina mwenna namugamba nti alhamdulillahi rabbil alamina, ate ne mugamba nti bwabongera tujja kwongera kwebaza inshallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tagambye nti mugende naye abatwete bwa salaamu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Tuina ba Sheikh Kitimbo twa ojagendayo babale omusaala gw'ofuna meka paya kuboja mu mulundi gumu buli mwaka otoolemu kwotola buli mwaka otoolemu kwotola ebiseera bitutuukako nga tulina bye tusobola okuzza mu community nga bivudde mu ki mu zaka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.